tukwaniriza ku ya Celebrity Jazzy osibye Charles zote mulungi wange kyebale gyetusaako engalo. Olwaleero tukuleetedde Pastor Bugingo munyiivu. Pastor Bugingo ayombye naye ng'enta bw'eva ku abo bapasita abeeyita abannaddiini, endiga n'abantu bangi ab'ebiti ebyenjawulo ab'eddiini abataali show ya Pastor Bugembe ate ne Kasuku ne Tamale Emirundi Junior tetubaleseeyo. Olutalo lukyagendera ddala mu maaso, beerangidde ebisongovu birimu okuttiŋŋana, birimu enkwe, amulangidde be yatta bannange, ebyama byonna bimulangidde, byonna ogenda biraba mu maaso awo. Ne katandikireko ewa Pastor Bugingo. Musumba Bugembe ye musumba atalina musumba mu Kampala gwoyinza ogamba nti bakayana, si weewaawo. Musumba Bugembe ye musumba gwotoyinza gamba nti waliwo olukuŋŋaana lw'abasumba mu Kampala mwatabeera, era ye mukwano gwa bonna. Musumba Bugembe ayagalwa bonna, simanyi nange bwe yakikola, naye nabadde mu konsati kino kye nayize tiba n'abantu ba users, era nze nabawona buwonyi. Omusajja tasobola kubanga ajaguza emyaka gye 20 mu ministry nga talina kituuti mu Kampala kwatayimiriranga, mu bitono ne mu binene nga talina watatuukanga, n'atuuka ku nnaku lwajaguza emyaka 20 mu ministry nga Mama Fiina yamubeereddewo. Ye nze gwe baali bagamba mutuyomba, nze nabaddeyo. Abantu ab'ensi bonna babeereddeyo Bugembe. Kati ojja kuliranga basumba bayomba, lwaki Mama Fiina yamuwadde sente, lwaki bagundi babaddeyo, gwe wabaddeyo n'obabuza we batuula. Okwagala kw'abasumba b'omu Kampala kwa kiwaani, tebaagala nga Kristo bwe yalagira, bakwagala nga balina kye bakufunamu, bwe lutuuka kukuba nti naawe obeetaaga mane ne mye tibalabikako. Nze bampita namwatulira, nze manyi Bugembe tasobola bagamba, era si yantumye era tali ntuma kuba siri mutume wa Bugembe. Ne buli we tubeera naye afuba okulabika nti bw'aba avaawo ng'ayogedde mbu yeesunga olunaku lumu lwe tulituula negundi bannanfuusi gwatuula nabo bulijjo. Bw'obadde ojaguza emyaka 2 wabalabyeko, bakulinze nga bategese enkuŋŋaana. Natajja genda kubanga buli wamu musajja watu mugonvu. Bugembe alina ekirabo ky'obwetowaze, wadde aba ne byayogera oluusi ne bitakwatagana, naye alina ekirabo ky'obwetowaze. Buli amuyita adduka mangu, taata wange ow'egindi, taata wange ow'egindi, taata wange ow'egindi, taata. Ate singa Bugembe yabadde afudde, God forbid, tukisazaamu emirundi butabalika, singa Bugembe yabadde afudde, bonna be bandikutte program ng'ajaguza emyaka 2 ejja ministry balabise ku ntaana ne tiketi z'ennyonyi bazisazaamu. Oyinza otya obutalabika ng'oziika Bugembe? Balina okulabika bafune ebitiibwa. Bambi Bishop akoze nnyo, bambi Dokita akoze nnyo, bambi Apostle abaddewo nnyo, bambi bakola programu abo ne bakola obutabo. Yava ku nguudo mwaka bwe guti, yalokoka mwaka bwe guti, yayimba oluyimba lwakwata ku bantu. Muyiga okusiima abantu nga weebali. Eyo nga tuvudde ate tuzzeko ewa Kasuku ne Tamale Emirundi Junior. Olutalo lukyagendera ddala mu maaso, oba lugenda komawa oba mmeka ziri ku mmeka kati. Buli omu awanda muliro, buli omu ayasizza ebyama bya munne bye bateerangidde nga tebiriiyo. Bino byewulirireko. Kasuku asula mu Tuluumuzi, nasula Kisaasi mu Tuluumuzi, mukazi we Beautiful wabeera. Kati sagala ddawo abalimbelimbe. Yes, Kasuku yazimba mayiro 8 jjajjaawe gy'abeera. Kati sagala ddawo abalimbelimbe. Era naye mayiro 8 Tuluumuzi nga tagibalambuzanga. Kasuku tulage ennyumba yo gitulambuze, se normal house. Kubanga lyasabiriza. Kati Kasuku kwata jjajjaawo mukolemu content. Va ku family yange.
kwata jajjawo mukole mu content Kasuku ja family yange mukamwako kivubuka gwe ja family yange mukamwako nja kuvumira jajjawo kisagala kwata erinnya lya tata wange olijje mukamwako genda kuntana ya mama wonna mukasa naye yafa okoleko content wankola mu sente mpitirivu nendabuka sikyagaba content ku myaka jano oluzogera siyango okole byekito bisolobera mu ntalo z'abaana bato fe tuli baana bato Kasuku oli musajja mukulu nojja n'otubolira abavubuka mukole sente goyina mulimo ki oyina mulimo ki Kasuku okera kusabiriza oza abavubuka kyembagamba munonye sente nga gwosabiriza Kasuku togulanga ku ttaka ettaka kuwazimba ennyumba ira jjajjaawo si your grandmother mama oyo yakulekera ettaka wane Entebbe your mother yakulekera ettaka Entebbe lyokayana ne baganda bo tuyina naawe kyeweekoledde mu nsi okujjako okusabiriza kireeza olubute wa Pastor Bugembe wabadde neekaperera we mwenkanya amagezi kwata kitaawo avuga bus your father is a bus driver Kasuku oli mukiga toli muganda Kasuku oli mukiga tata wo wali tafanga your dad is alive avuga bus mukiga tukolereyo ku program ku YouTube yo ngoleta tata wo your dad is there nga tumwogerako nakukyawa ne bwofasirizika Kasuku ne bwe priato ofunya accident sobola kujja sina busasi bwo bwenjagala ne bwe priato sirani gwe Kasuku okedde nofa nsale enkoko nendya kubanga oli muntu wankwe waliyo mazeewo abakuwe sente onzite ddayo bagambe oli yantegeera Kasuku abakuwe sente onzite ddayo bagambe Junior yantegeera obusungu obujjawa kubanga oyogeza obusungu bungi wenna olaba ddiiru tennayita mutogenda kunzitanga Isima nabategeera nkweza mmwe ogwasembyeyo wagezezzaako bansibe Kasuku n'okuba amasimu you wanted me to be in prison wendi one kati ndeka I've had enough from you Kasuku I will do something to you you have caused a lot of pain to me on betray nze notuka n'okunjagaliza ekkomera Kasuku ndeka obeera onvuma nakwetondera wano nakwetondera like I just said omuntu ono kamwetondere anveeko Kasuku nakwetondera just to leave me let me be okuva we nakola YouTube Kasuku nozigulako olutalo buli gwenkyaza omukubira essimu tajja ku yange obira okubira bonna bo bannamukasa temugenda wa Junior all for what ofaaki Kasuku nzijako enkwe oli mbega nkimanyi n'okufa kwa Isima wakulimu oyagala kunzitanga bwe mata Isima kitange yakuliisa waliyanga mu ngalo zaffe Kasuku fe abaakufuula kyoli naye olw'enkwe z'oyina omwaka ogumazeeko nnwanisa because you a hypocrite tosiima genda otune YouTube yo kujjuddeko video zange na taata wange it is me who made you who you are ekyo tosobola kyesangula ensi yonna ekimanyi gwe tosobola kwebuuza Tamale mirundi yafa akola ne Kasuku buli akola ne Kasuku afa gwe tokyewuunya that boy is a state agent Tamale mirundi yafa akola ne Kasuku Katolo Bwama yafa akola ne Kasuku Segirinya yafa akola gwe tokyebuuza what is wrong with Kasuku Kasuku mbega era abakola ne mumwegendereze kisajja kyankwe Kasuku okutta layisi ayagala nnyo sente Junior yalowooza tukyali mikwano gye ku byazza twogerako
kati Junior yalowooza anti yakubira essimu akwetondere nga saagala nali namublockinga ku WhatsApp benalaba essimu ye ng'eyiseemu nayo ne ngiblockinga ku direct call aneetondere ku ki ku bye yayogera. no it doesn't work that way. It doesn't work that way. That same boy who is saying he's apologizing to me ku Sunday lwe yeekyanga I had given him my money millionaires yankubira nga alina ekizibu emitwalo 6 emitwalo 7 oba n'emitwalo 4 3 separate times in that week nezimuwa buwi nga nze mu wiiki eyo mwanneekyangirako atandika okunvuma. It was my money. Nali mukubiddeko essimu azinziriza no twali tukolagana bwa Luganda naye yawozanga wakuwa beyagwa ku accident wuliriza beyagwa ku accident the same man baakubira nze yali anneekyangiddeko twali mu bbaala ne bashalom mpostinga ku status nampeereza message era obeera n'abashalomu kati beerera ddala nabo bakuwenga n'akantu problemu ye gy'alina mu bwongo bwe he feels because we were that close bye namunyumizanga yalowooza is the Bible truth in his mind kati yalowooza nti ye yakola chano yange agirinako ettaffaali taata we agirinako ettaffaali the same way bw'ogirinako ettaffaali the same way Namukasa bw'agirinako ettaffaali ne Shalom then he left and we went on